Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga asabye gavumenti okwongera okuteeka abakyala ku mwanjo bw'eneeba yakutumbula nkulaakulana mu Buganda ne Uganda ey'awamu. Bw'abadde ng'ayogerera ku mukolo ogw'olunaku lw'abakyala mu Buganda oguyindira mu bimuli bya Bulange Mengo, Katikkiro agambye nti abakyala bankizo nnyo mu buli nkulaakulana y'eggwanga ng'obuyiiya bwabwe bwetaaga okuwagirwa ennyo mu nkola ey'obwegassi. Enteekateeka zonna ezikulaakulanya ensi bannansi bateekwa okuba nga bazisegedde bulungi, naye abakyala balina omulimu munene nnyo okulaba nti enteekateeka ezo abantu bazitegeera, kubanga bw'okitunulamu abakyala be tusinga okubeera nabo ebbanga eggwanvu bamaama mu maka. Tuteekwa okulaba nti abakyala baba bayiiya, tuteekwa okulaba nti abakyala baba banyiikivu, tuteekwa okulaba nti abakyala tebeenyooma. Ennaku zino mbeera ku leediyo ne mpulira nga boogera ku zaakameeza. Simanyi oba abakyala bali wano nammwe mwagala ezaakameeza. Olina gamba omusajja takyampa zaakameeza ate kati ansaba muwole. Ne ngamba nti ate zaakameeza ze tulekawo ze bakekkereza ze bakweka batuke n'okutuwola. Katikkiro asabye abaami okwetooloola Obwakabaka ne Uganda yonna okuwagira abakyala mu buli bye bakola kasita bibanga tebimenya mateeka ga nsi eno olwo nno basse ettaffaali ku Buganda ne Uganda ey'awamu. Omusajja ateekeddwa okulabirira amaka ge, naye omusajja bw'abanga wa buvunaanyizibwa ng'alabirira amaka ge ng'alina omukyala omuyiiya mu bbanga tono ne ssente z'akameeza ziba tezekyetaagisa. Ndabye obuyiiya wali mu mwoleso ebintu ebikolebwa abakyala bisobola bulungi okuyimirizaawo omukyala. Njagala kukubira abaami omulanga guno muwagire enteekateeka z'abakyala bammwe ze bakola ez'okwekulaakulanya. Mu maka kasita omwami tawagira nteekateeka za mukyala ennyombo tezigwawo, era gye biggweera ng'omukyala bimulemye oluusi n'obufumbo nga bufudde. Omwami bw'atawagira mukyala aluka ebyokwewunda bijja kumulema, ajja mugamba mutete okunfumbira emmere oli awo oluka bye sitegeera. Awo nno mu maka mutuule mutegeeragane, omwami omubuulire enteekateeka z'olina era awo nze wensabira abaami bawagira abakyala mu nteekateeka zaabwe. Kasita abakyala banaaba abatetenkanya ne bawagirwa abaami baabwe tewali kuwannaanya Buganda ejja kudda ku nti. Olunaku lw'abakyala mu Buganda lutambulizibwa ku mulamwa ogugamba nti yadde nga waliwo COVID-19 tekirobedde bakyala kwenyigira mu bukulembeze. Naabagereka Sylvia Nagginda ye mugenyi omukulu ku mikolo gino egy'olunaku lw'abakyala era we tujjidde ku mpewo nga yenyigidde mu kulambula omwoleso gw'abakyala nagwo oguli mu mikolo gino. Abakyala mu Bwakabaka bwa Buganda boolesezza ebintu eby'enkulaakulana bye bazze bakola mu masaza gaabwe ng'abawanguzi baakuweebwa ebirabo eby'enjawulo era nga n'ekijjulo kya Ssaabasajja Kabaka baakukiri olwaleero. Bano beebazizza Obwakabaka bwa Buganda olw'okubalowoozaako era abamu ku bo boogedde ekyo kitegeeza okukuza olunaku luno. Babiri Justin Nakabaale zenkulembera abakyala b'e Busiro. Olunaku luno abakyala bwe tulowooza nti nno bwe baava emmanju luli twali mabega nnyo nga tetumanyikiddwa, naye kaakati tusobola okukola buli kintu kyonna omwami kyayinza okukola. Batuuka Rose ebyabisomooza bwavu, naye kati abakyala bayinza okwekolera ne babanga buli kimu bakituukiriza mu maka gaabwe. Sedi namugambe nga nze mukubiriza w'olukiiko olw'abakyala Saza Busiro. Ensangi zino omukyala yeekolera n'afuna esente ze, tetukyali mubiri ebintu nti olinda kasente ka mwami era nga nawe boolaba wano. Musaza Buddu gavumenti ng'eyita mu ministry ya gavumenti ez'ebitundu ewadde Town Council ey'Ekyamulibwa mu disitulikiti y'e Kalungu obukadde bw'ensimbi 10 ezimba ekitebe kyayo. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffaru yalina ebikirawo. Town Council ey'Ekyamulibwa yatandika okukola mu butongole ng'ennaku z'omwezi 3 Oktoba 2017 kyokka okuva olwo Town Council emirimu gyayo ebadde gikakalabiza mu bizimbe by'eggombolola y'Obwakabaka eya Mutuba 10 Kyamulibwa. Wabula w'owulirira bino gavumenti yawadde dda Town Council obukadde bw'ensimbi 10 zizimbe ekitebe ekya Town Council eno, era bino bikakasiddwa Meya wa Town Council Sagala Godfrey. Ono yeebazizza ministry ya gavumenti ez'ebitundu olw'omutemwa gw'ensimbi gwebawadde. Meya ono Sagala Godfrey ategeezezza nti baali baagula dde ettaka mu kitundu kino we bagenda okuteeka ekitebe ekya Town Council eno, nga bano babadde babulako bubuzi nsimbi ez'okuzimba ekitebe kino. Kyokka ono ategeezezza nti ssente zino ze bafunye tezimala, bw'atyo kwe kusaba bannakyamulibwa babakwatireko ku mulimo guno.
njagala kwebaza gavumenti kubanga yawuliriza omulanga gwaffe oba okusaba kwaffe netuwa akasente akasobola okutuyambako okuzimba ofiisi za town council. Kyamazima ettaka twaligula era nga n'ekyapa kyalyo tukirina nga buli kimu kyaggwa naye ng'essente zizimba tetunnazifuna. N'olwekyo twebaza gavumenti eyasobodde okuwuliriza okusaba kwaffe netuwa essente ezitandika okuzimba ekitebe kya town council. Njagala okubira omulanga abantu baffe ab'ekyamuliibwa nti akasente twakafunye naye tekamala. N'olwekyo njagala waba weetaaze obuyambi bwammwe bannakyamuliibwa. Mbasaba bannange mujje tukwatire wamu tusobole okukulaakulanya town council. Nga tukyali mu ssaza Buddu, abakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bali mu kutya ku binaava mu bigezo ebyakamalirizo eby'ekibiina ekyomusanvu ebiri mu kukolebwa, nga bagamba nti disitulikiti eno eyinza okukola obubi olw'ebyekuusa ku muggalo gwa COVID-19. Omusasi waffe Mubaraka Ssebuufu Junior yalina ebisingawo. Okusinziira ku mulambuzi w'amasomero mu disitulikiti y'e Bukomansimbi Mutebi Fred agamba nti abayizi bangi abazze okukola ebigezo ebyakamalirizo babadde bulijjo tebasoma, ng'okuva gavumenti lwe yalagira abayizi abali mu bibiina ebyakamalirizo baddeyo basome, bano baali basigalayo mu kyalo. Mutebi Fred yono agamba nti kino kyava ku muggalo omuwanvu ogwaviirako abayizi abamu okwetandikirawo obulimolimo, ng'ate n'abamu ku bayizi abawala baali bafumbirwa, nga kyokka olwawulidde nti ebigezo bizze ne bavaayo ne bajja babikole. Mu kiseera kino okusomozebwa kwe tufunye kwe kw'okuba nti abaana abamu abeewandiisa okukola ebibuuzo babadde tebasoma, ng'ate etteeka litugamba nti omwana oyo tagandibwa kukola bibuuzo. Tulina n'abaana abamu abafuna embuto, era waliwo n'omwana omu mu ssomero liri eyo mu Kibinge ye yazaala. N'olwekyo okusomozebwa kubadde kunene nnyo, n'abazadde abasinga obungi tebafuddeyo kuwa abaana byetaago mu bbanga lino ne babanze nga basoma. N'olwekyo ekintu ekyo kiyinza okutukosa mu nkola, naye nga tusuubira nti abasomesa bo bagamba basomeseza ne bamalayo ebyo bye bali bateekeddwa okusomesa. Mu mbeera y'emu abali mu bigezo bakoseddwa nnyo okutuuka ku masomero olw'amakubo agasaze mu disitulikiti eno, nga kino kivudde ku nnamutikko w'enkuba atonnyedde ennaku ebbiri nga azibya n'obudde. Ate mu ssaza Buweekula ebbula ly'amasannyalaze kye kimu ku ebyo ebiviirako omuwendo gw'abakyala abafiira mu ssanya okubeera waggulu mu disitulikiti ey'e Mubende. Mbeera eno eviiriddeko ekitongole ekya Clinton Health Access Initiative CHAI okuwaayo ebyuma eby'amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba okulaba nga bataasa obulamu. Bw'abadde ng'akwasibwa ebyuma bino, nnyini ntebe wa disitulikiti ey'e Mubende Kibuuka Francis Amooti bazigattirawa agambye nti kino kiyambye nnyo amalwaliro aga gavumenti ya Mubende naddala aga Health Center 3 agayina maternity labour ward. Maternity wards mu budde obw'ekiro oba obw'enzikiza. Sirema kwebaza ate mwe temuleese zino tadde oba ttala za mikono yadde sitima, muleese ettaala ez'omulembe nga zijja kuba zikolera ku masannyalaze agava ku njuba. Mpozi awantu awamu we balina amasannyalaze era bakonnekitinga butereevu ku soketi era ne gaaka kuba zikola ddabo ku maanyi g'enjuba ate ne ku masannyalaze. Sirema kwebaza abakyayi enteekateeka eno gye mututuusizzaako, era njozayoza bamaama si malwaliro gonna naye amalwaliro ge bataddeko essira geego agaliko okuzaala. Amalwaliro agagenda okuganyulwamu mu nteekateeka eno geego agalina leeba okuli Kiyuni, Madudu n'Ekibalinga, Kitenga, Kalonga ne CMRC. Okuddayo mu ssaza Buddu, poliisi mu disitulikiti y'e Lwenge eweereddwa ebiragiro ekwate buli muntu yenna yeenyigira mu kusaanyaawo obutonde bw'ensi era bavunaanibwa awatali kubattira ku liiso. Amyuka omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Lwengo Miriam Mugisha Kagayiga alagidde omuduumizi wa poliisi e Lwenga Kampulira Peter obwanga abwolekeza abo bonna beefunyiridde mu kusaanyaawo obutonde bw'ensi eno naddala abo abalima mu ntobazi. Omumyuka RDC Miriam Mugisha asinzidde ku kitebe kya Kyazanga Town Council ku mikolo egyategekeddwa ekitongole ekya International Green Foundation n'asuubiza okukwata abo abeenyigidde mu kwonoona obutonde bw'ensi. Akwata ng'asaalimbira mu kibuga ky'engaalo eziyita ajja kuba ng'avunaanyizibwamu mu by'amateeka, kubanga bw'ogenda kutta ekitonde kya Katonda Mukama batakuwa mukisa. Abaana Lwengo nga bwe tufunye omukisa okulabira ddala nti bateeka mbabulire tulina emikisa gye tutalabangako ka wano ne tugenda kuginoonya awalala. Ekitongole ota oza tingeshowa plan.
Akulira ekitongole ekya International Crane Foundation East Africa Adalbert Aine omuchunguzi asabye bannalwengo bakomye okutunula obutunuzi ng'ebikolwa ebisaanyawo obutonde bw'ensi bikolebwa mu kitundu. Runo orutobaze rulimu engaali nyingi nnyo naye zisanze obuzibu bungi. Mu buzibu muno murumu okulima mu bisaaru abantu tugenda nnyo mu ntobaze nga enumero zaffe tuzitwara mu ntobaze ate zino engaali zizaalira mu ntobaze. Ekirala waliwo abazuwa obutwa n'ebirala bingi naye ekitongole kyaffe kikolagana wamu n'abantu okulaba nti zino engaali tuzikuuma bulungi kubanga nga bwe mukimanyi fe abantu Katonda yatutondawo nti tulabirire ebitonde bye ate engaali kye kimu ku ebyo naye abamu tugenda tuzitawanya tuziwa obutwa twasa amagi twonoona ebisu bino ebintu byonna bireetedde omuwendo gw'engaali okukendeera nnyo. Abantu 19 be batongozeddwa okukola obwannakyewa okulabirira obutonde bw'ensi eno naddala ebinyonyi bya ŋŋaali mu disitulikiti ey'e era nga bano bali mu kusomesa abantu n'okulambula entobazi buli wiiki. Nga tukyali mu ssaza Buddu poliisi ekyotera ekutte owa UNEB lwa kutuuka kikeerezi mu kifo awagabirwa ebigezo. Omusasi waffe Sozi Ssekimpi Lwazi yalina ebikirawo. Irene Namono nga mukungu wa kitongole eky'ebigezo ekimanyiddwa nga UNEB amaaso gamyukidde maligo emutayimbwa wano ku poliisi ekaliisizo oluvannyuma lwakulira okugaba ebigezo mu disitulikiti yonna Maria Namiri mu Lubwama okulagira poliisi y'ekaliisizo emukwate ng'agamba nti alaze obulagajjavu obw'amaanyi bw'atuuse ekikeerezi mu kifo abalina okugabirwa ebigezo. Omukyalo no Maria Namiri mu Lubwama bw'atuukiriddwa agambye nti ensonga zonna azikwasiza poliisi. Kyovola bankugambye sibo mukama wange ebintu ebyo bikwasiza poliisi. Poliisi era ebeerawo okuyamba muntu si bwe guli poliisi yeri mchaji nawe. Ye omulambuzi w'amasomero mu disitulikiti ekyotera Peter Ntalage agambye nti wabaddewo obuzibuzibu naye babugonjodde kyokka era nga buno buviiddeko ebigezo mu kitundu kino okutandika ng'obudde bugenze ng'ebifo 27 awatuliwo ebibuuzo bifunye ebigezo kikeerezi olw'okulwa okubifuna okuva ku poliisi. Wabaddewo obuzibuzibu waffe omukulu wange yafunyemu n'omusomo naye omukulu ate omumpiko gwe tuyita disitulikiti Monica asobodde okubugonjoola. Omukulu oyo akeereyemu sitegedde buzibu naye ng'ensonga eyo ekwatiddwako mangu nnyo. Ye Irene Namono bw'atuukiriddwa ng'ali mu kkomera ekaliisizo agambye nti ye ekifo kye yasuzeemu teyakitegedde nga n'enkuba yatonnye nnyo nga tabana wa boda asobola kumutambuza kumutuusa ku poliisi ng'ekyo kimwaliza okutambuza ebigere kyokka nga watuukidde agambye tobudde bale tebunaakuyita nnyo kyokka ne yeewuunya nnyo bakama be okwagalanga okumukwata ensobi zokka so nga ate talabyewo nsonga ebadde emuleetera kumusibira mu kkomera wano. Ate mu ssaza Mawogola mu kaweefube w'okuzzaawo n'okukuuma obutonde bw'ensi ebika by'emiti eby'enjawulo nga bikola emiti egiri mu mutwalo mulamba bye bisimbiddwa ekibiina ekitaba abalimi Sembabule ekya Sembabule District Farmers Association SEDFA mu Sabbiiti Namba. Akulira ebyobutonde Sembabule Francis Byalugaba bw'abadde ku mukolo aba SEDFA kwe bafundiikiridde Sabbiiti ey'okusimba emiti agambye nti bakoze ekisoboka nga disitulikiti okulaba nga basimba emiti okwetooloola entobazi naddala mu mugga Katongo ogwawula disitulikiti y'e Sembabule ku Yeggomba. Francis Byalugaba asabye ab'obuyinza mu disitulikiti y'e Sembabule basitukiremu bakwate abantu abasalaasala poloti mu ntobazi ng'obutonde bw'ensi tebunnaba kuggwaawo. Amyuka akulira eby'ekikugu n'abakozi Sembabule Mike Kakuru asabye abantu bakyuse endowooza zaabwe bamanye nti okutaataganya obutonde bw'ensi n'okusaanyawo ebibira kyekiviirako embeera eya kibuyaga muzira n'ebirala okujja n'ebikuba era ne byonoona ebintu. One of the issues ezibadde zitutawanya wano, it is one of the environmental issues. Tutandise okufuna muzira ng'ono, and kati ogenda kuwulira there are some homes that have been heavily affected. Their crops are badly hit now by this hailstorm eneguddewo n'embuyaga. Singa abantu baffe bakimanyi nti okutaataganya obutonde, singa tukimanyi nti okutema ebibira, nti okusaanyaawo entobazi grossly affects our lives and our livelihood. Twandibadde tugezaako nnyo okulwanirira ebintu bino kubanga amasomero mangi gatwalibwa embuyaga
nga bwe mbabuulidde abantu implementations byebimu ebireeta obwavu n'enjala kubanga embuyaga eno bwejja emmere y'abantu esaanyizibwawo amayumba g'abantu gasaanyizibwawo amasomero gagira. There are a lot of challenges. Yes, enkulu wa Sedife Sembabule Ebitakalamire Godfrey agambye nti Boka wefuba ono bamukutte kannabwala okulaba nga Sembabule efuuka kiragala yenna.